abo bampuuga simanyi baseggona simanyi baani simanyi bamwanga kivumbi I mean nani ono owekira semujunganda tebalina kye batugamba nothing tebakyalina kye batugamba kati bagambe kyesi not at all tebakyalina bagambe ki bw'otunuulira abasajja bano otandika okubuuza ddala abasajja bano kiki baali bavuganya gavumenti oba baali benoonyeza byabwe kwegaggawalira okuva bifo byabwe bw'otandika obasoma kuva 2011 baba omusuubi baba mu DP block baba ate mu INL mu go forward baba ate otandika okubalaba ekyenjawulo kye baali bamanyi balaba NUP ng'erina amasannyalaze kati abantu bano basala ekkubo okujja mu NUP nga balowooza Kyagulanyi Mudongo bagenda kweyambisa namba ze bazikolemu gye baagala ekitegeera kakati balabira awo nga ono mubuufu kiganye bo bali mu kulogotana. Right, tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow. Yes, buli week tubeeramu n'akantu ninamba emu tulaba ensonga bwe zitambula wano wali na buli kimu naye ngenda kujjukiza buli kimu bagita TK Chicken yomanyi Sam wano opposite Paka Last ku lw'enkoko ennungi ebyokulya ebirungo agirina bamuyita TK Chicken bw'otuuka mu Makindye bw'oti bw'otuuka ku Paka Last then opposite ojja kulaba TK Chicken era omunywanyi wange ono Bakulusumu yali agimanyi obulungi ate awo omumanyi ng'agitambulira munaana ogw'ekiro nga yeekweka bw'ati omutto wansi n'agitumya ndudde muwulizaako nkutumiddeko nnyo Akram nkutumiddeko nnyo mu America ukansubire nti oli bulungi abantu mwenna abatwala buli omu gy'asinzira banaye batumiddeko nnyo Bosamini nkutumiddeko nnyo n'abalala mwenna talina tabu n'abalala mwenna abatwalira nsaba Katonda ku ekisinga obulungi eno bagita Alijami Tours and Travel batwala abantu kunoonyamu kasente bweru bano basangibwa ku Muganzirwazza ku level 2 so omuntu ayitewo ate oba tosobodde kubalaba kuffe ffenna gw'onoonyaako ajja kukulagirirawo bulungi kale nno omuntu yenna anoonya ate nze sitera kulangalanga bya kiyaaye totera gamba tolanga bya kiyaaye oyinza ekiranga olumu nga togenderedde kisoboka naye bw'oba otuuseewo bambi ate bagezako kubuzaabuza era nnoonya kitegede so ngera kugamba eby'emmotoka kasita obeera ng'oli mu Uganda ekigambo kikolagana n'emmotoka bamuyita Solar Motors bw'otuuka mu Makindye gwe wonna kasita oba mu Makindye nobaga abanaye njagala kumbuulira Sula waali oba otuuse essimu ze kwezirogosolo mukubirako bintu byakugula bweru bamuyita Buy with Joseph fena gwe tubeerako gwe tugulako ebintu ebweru especially China mu butale bwe China bonna abumanyi bulungi nnyo sigala kulwisayo namba emu ensonga nina ensonga 3 zenjagala tusooke twekkaanyeeko ngera tulinamu Alan Sewanyana tulinamu omukulu Bitaano wamuwulidde ng'ali ku interview emu ng'akakasa ensonga endala ebadde ya waliwo ensonga awo endala tujja gigendamu ku maaso awo Kamoga tumugendemu tuyamuyitamu naye bwena nti tubadde tugamba ku nsonga ezibaddeko Kamoga abaddeko kituufu Kamoga abaddeko kubaddeko basaalirwa kubaddeko Nabbosa omugudde mubaddemu Nammeere okubeera ku sayidi eri tekimulobera kutunulira ku nsonga ziri sayidi eno era n'alaba ekituufu naye ng'omuntu abadde yakoowa dde abantu abeegulumiza nga Nammeere awo tujja kutuukawo ndoza ensonga 3 ezigira ndoza tandikire wa mukulu Sewanyana omusajja wamwe mwalimu muwaana wano mbo alina omutima gw'ekibiina gya independent ono yali ajje Makindye gundi bwe babadde Zahara ono gwe Musiri alangiridde ajja independent wamulabye era beekutteko babiri alina etaafu bbi beekutte aba bwe bagenda okutambula ate etaafu bbi ali wano etaafu bbi ali wagundi anaatambula ngeri namaana jeno bwe mwagala kunoonyeza munna akalulu jukira etaafu bbi gundi gwe yalumba eri ani mulya ennyama nte yamulumba ye bw'agamba according to him
So tafubyo lady yali munafu osobola omuntu namufesi n'okimugamba ekyo iyisha naye ku kitebe n'omugamba era nanyonyola byennyonnyola n'omugamba temulinza nangamba naye lwaki temunjirawo omubiri ne mugamba munnaye oli munafu fe okusinziira bwe tulaba nze kubalwera gwe badde ndabako omuki omunafu okiwulira omanyi okuzaalibwa mu kitundu tekimala kuliko ebintu ebirala ebigenderako naye nze abatu abana abatuuliza nze abantu njaba kitegere nti ndi wa NUP yes no doubt ndi wa people power 101 ebyobufuzi bino nze sibiriimu kunoonya nnyo kifo kuba nabubugiriza bumala okwesimba kava kwa president naye saagala nnyo kafaako kanoonya kafo kange bw'olaba nga kanso muyizi looya mulamba bamumya ekifo ewa Mpuuga naye nga akyakola bulungi emirimu gy'ekibiina ate gwe ate nga ye si kanso bano abayabayaba ababadde balina basini emyaka nga 10 emirimu agikolera ddala okitegedde bw'olaba nga akyali mukakamu gwe kyekikuwagawaga okugamba nti gwasaanidde nnyo era gwe babadde yatakoze eki yatasaanidde kitegeeza gwe bulijjo olina calculation yo mu byobufuzi bulijjo owagira ekibiina naye ng'onoonyawo kifo kubanga bano abantu abamu babaddeko n'embifo ebyobukulembera abalabi batafunye ekiwulira weewaawo babadde b'amaanyi babadde bayiwawo omubiri naye Musiri David ku kitabo abadde yakulira n'amatendekero aga waggulu. What happened? Buzibu ki? Ekiwulira buzibu avudde wani yamutengudde mmeeme ekitege kakati ebiseera ebisinga obungi nze munywanyi wange ne mukuba wandisa nze ya namuwerekera I was there twagenda fenna munywanyi wange tekiriko kubuusabuusa naye nze era akimanyi ndi wa NUP namugamba ekiwulira ndi wa NUP nze NUP gwe wadde kadi gwogenda naye sewanyana nawulidde ng'agamba nti bampe omwaka guno nsobola okukolera bannamakindi mu kisanja ekyokusatu naye ebigambo bye teyabalaka nnyo na Mpuuga naye ng'ali ku laale eyo akuba laale agamba mbu NUP Berias Lukwago bapaledinze imagine mbadde gwenyagala akachula tutandikireko Berias Lukwago bapaledinze ate mbulekera abantu okubuzaabuzamu mpagira Kyagulanyi NUP ekibiina kyange naye oze independent Berias Lukwago bapaledinze bebakubengalo wali okufa babijjirwa Berias Lukwago bebakubengalo okufa mboli we NUP gola abikola amakulu tebikola ko wadde tondo kiwulira tebikola ko wadde tondo oli wa NUP Berias Lukwago bapaledinze babijjirwa n'abalala bonna abavuma NUP bwato wagira Kyagulanyi ekibiina bye kikiririzaamu tobikiririzaamu bwato wagira Kyagulanyi owagira te Kyagulanyi ekibiina gwe kyaleeta nga tekibiina tekikiririzaamu fe tuli ba NUP nze kamala kunyumizaako ekintu nze olaba ndi wa Busiro South byentegeeza gyenziikwa naye obukosi ku bantu bonna be baalonda gwe nasuubira obutawa kadi yagifuna gwe wali osuubira nti agenda agifuna ye yagifuna oyo Matovu Charles era yabadde incumbent ne bakola apiiru abateekayo okujulira kuba waliwo Ssekigozi waliwo ne Bwanika ne bakola apiiru ate abantu bano benjogerako nti Matovu Charles nze mbadde nakava mu lumbe mu kyalo eyo ewaka eyo waliyo olumbe lwa mama waffe Bwanika yaliwo ne Ssekigozi yaliwo ng'ate Matovu Charles taliwo dokuluma omubaka incumbent kyentegeeza nti bali ba mu family be bataawa naye ate siyinza kuva ku mateeka ga NUP baba bakirabye ne bakikuba mu tooki nti katuddiza oli nga tuddiza oli siyinza bavaako
So ekituufu kiri nti kati ye Ellen Sewanyana talina kyakoze ije sagala tulimbe byakuyambye talina kyakoze kakibe kisanja kiri ekyasooka nekyamuyamba ekisanja ekyokubiri kadi ya NUP abantu bajjukira amaze mulonda nibaga tufudde kati wano kabe Lubaale kabe Katonda nawazinira kunje yagambye yakunganyiza abantu abawo gwe nawe wabalabe balinga bayita babadde balonzaamu nabalage nemba kulaga nekugamba abantu abalonzi b'omukulu baabo nga naye tewali mulonzi agenda mulonda ye Sewanyana awumule era kati ayirona sente ze zabwerere mpozi lwakuba afunye nnyo ate Sewanyana balina n'omukisa mu parliament aweza ekisanje ekyokubiri nti alina oluvannyuma lw'okudeekadeeka musiri n'amugyako kaadi ye ku lutu ewedde size miliyoni 7 zagenda ofuna kati buli mwezi ajja kufunanga miliyoni 7 mpaka lwalifa naye akyalulunkana ddyo etteeka lye liriwo kitegeeza omwaka afuna miliyoni 84 kati alina ebigambo bye statements ze yakoze statements ezo nkiwawa ziwuliddeko njagala tugendeemu kwemu one NUP temwakola kamyufu era n'agamba ye asaba nnyo ne waba Yesu amuyambe amuleetere results eziraga nti bagenda mu kamyufu ku ye ekibiina bye baali balooza tebibakkirizamu ekibiina tebyabikola ekisooka NUP teyakola kamyufu NUP teyakola kamyufu kyo ekibuzo ky'obuuza kyembuuza fena tugenda kwewozaako ku bagudde ekibiina kyaddembe okusalawo nga bwekisalawo mu kibiina tetugenda kwewozaako ku bagudde mboba NUP erina akamefu ke yakola oba yakakola ata NUP yaddembe okuvetinga abantu bonna bevetinze negamba tebasaanidde neno naye omulala ku baali begwanyiza ekifo ekyo ontegedde kyenkugamba kakati tetugenda kutuula awo twewozeeko mbubambi tubadde kino kakati twakakola bwe kati ndo NUP kibiina ekyetengeredde ekina decision kisobola okusalawo wayinza okuba tewafunayo muntu naye ng'abeesimba bonna abo zaali zimmolo ekiwulira kusinzira ku bye tulaba kati kusa ku bye tulaba nze abantu bwe nandemanyi asinga gwensula yadagala okujja independent yate shuaman niye abaddemu amagezi okiwakanyizaawa bonna bano abasatu tebaali mmolo nga buli omu asazeewo nti ajja independent Sewanyana ajja independent Musiri ajja independent oli gundi yani Tafobi mune wabasabagala gundi yana ajja independent erinya negenze ava mu family y'abasibagala ekiwulira naye ajja ki independent okakasiza ku ki nti bano tebaali nsolima kituufu kitegeeza bayina kye bapika ekyali emabega ekimulimu gwabwe tekwali kwagala kibiina kyali kiri mabega kye batambuza lwaki babamye kaadi buli omu asazeewo nti ajja independent lwaki nga bonna ku basatu tekubadde kalina wa kibiina zebbali n'agamba naye mubutuufu zikangondera ekibiina kanninde kati okitegedde nti bonna baali tebasaanidde agamba ekibiina kyalina omulimu gw'okugenda ku ground temwalinnyako ku ground tetujja nga tubategeezezza agamba temwakikola yeye mulalu checks z'oku ground ziba za kyama tezijja automatically tugenda ku ground obakuŋŋaanye nga yabakuŋŋaanyiza obanyonyola abantu nti bagenda kuyita wano bateege olwo banyonyole nze nyina omukyala mukwano gwange abeera Bungereza ye yajja okukola checks z'ekalangala yes n'amala weeks ezo naddayo yes yaveeri direct najja n'agenda okukola checks z'ekalangala unexpected mugimanyi nga tekirowoozebwa nti yagenda okukola ki abantu abajja mu ground muno baalingamu naye nga tetubamanyi kati Sewanyana yali tabamanyi alowooza kati Sewanyana yali alinda bakakiiko basituke agambe basituka nkya abaludde mwenna mujje mutubule wali eri
mbanyonyole nti mwagala nze kyekimuviddeko okukayana ne checks za ground tezakolebwa kandi taba wagizi ba Kato United babanyonyole baagala nze baabadde bawagizi ba Kato United ate badde baaba ana leo jikira ebisebe singa abawagizi baba bavudde mu bigundi byanjala tebe babalonzi kakati omulonzi n'omuwagizi byanjawulo kakati ebisebe bisinga obungi bali badde bawagizi ba Kato United ani nange kyegana ne mu byobufuzi omulonzi n'omuwagizi kakati byanjawulo Sewanyana njagala nze okutegeeza ensi ng'era seekubiddemu wadde obaani azze zindi wa NUP era kabaani bw'alifuna kadi ya NUP nga tukyaliwo bw'ogenda naye era nze ndigera naye ku luutu eno akalulu kange Kazahara yamutuuseeko wamuwulidde ng'amutuuseeko Kazahara n'agamba buli eyeesimbyewo w'otunulira omu ng'ani agamba gundi Sewanyana yabagize yagambye omu mwamulaba we twatuuka nga fenna tuwagira nenyimu we nalinyira ku mmeeza omulala yawanika mukono nga ajjamu Lord Mayor Bwesigwe ow'okubiri mu wamulaba y'omu ku baasayininga ku biki abeesimbyewo bonna nagamba ow'okubiri mwamulaba be baasayininga ku ki kutunda ebintu muki nga actually ndoza message esinga yabadde bwe yatuse ku Misiri yamwogeddeko ki ate Misiri hayali mwogeddeko tiyamwogeddeko ane tumunyonnyola kyeyakola Misiri takijjukira tiyamwogeddeko kyeyakola Misiri takijjukira kwa kati Misiri senga MP wa wano senga ekisanja yakimazeeko takijjukira tiyamwogeddeko yayogedde ku bali ababiri omukyala n'omwami kati uyo musajja wankwe nnyo Misiri yamwogeddeko yayogedde ku Zahara mbu bawanika omukono bajje mu lukwago Obwesigwa kakati omusajja oyo Sewanyana kakati Sewanyana we yali mu kanso yakola ekintu kimu yalinyako ku mmeeza era yakyogedde kyo yakikola era kyekyamuweesobwa MP bwe yatuuka mu Parliament alina kyeyakola Sewanyana y'omu ku ba MP e Kampala ne Uganda yonna abali dormant mu Parliament automatically. He never said anything. Not only in Parliament. Neko ground. Even in agamba banga yalimala. What about the first 5 years? By the first 5 years. Asoka tu accountability of first 5 years. Kale no tumujimusonyiwe yokubiri. No bamusibeke emyaka ebiri. Kati atu accountability ya first 5 years. Katugwe nonyonyola abantu ataguze wadde ka ambulance. Oyo golaba. Ludo gwazanya. Ludo yaliwo nga tanagenda mu Parliament. Siya mugula. Kwa anti ali kumpi ne waabwe ya mugula ddi. Abadde abeera wali ku. Ludo agula seremeke emitwalo 10. Jiwera. Abadde kuba dance wali ku front page. Bulwabeera ekikadde. Anti erebe bibabeeramu. Anti olutuku accountability. Kati accountability awejjira wa. Sewanyana wamulabye muntu ki oba mu katale wa oba mwana. Sewanyana yasooka omule. Oyo yadde wabbali. Abantu tuyinza debatinga ko kati tu debatinge ku Musiri nani ne Zahara kubanga ne gundi oli yani mugana abasebagala kubanga bano boti banti sina nyoko naye tebabadde na mutima gwa kibiina bale berimbika mbu erimbisi anze kundi ye yannumye ndo kakade kibiina we kiba kimaze okugaba teri kunnyonnyola yateba kuba Musiri yali twaka ya apiru apiru we bateyaya nokuddwa nga ate already sigama nti apiru tebazino kwa bayinwa zonna bazitunulira era bali replacing abantu mwenda yes walo mwenda go bali replacing abantu bameka apiru zonna zatunulirwa tezegera kati oba oapirinze nekigana kiriza atenze kakati anuma ye Musiri obudde bukyali mu makindi ate Musiri akyali mwana muto akyasobola okufuna ekifo bulungi of course Musiri senga simanyi naye Musiri ze ndaba
size yali mwacha solo funa kifo bulungi yali badde nze ndoza tambula bulungi n'ekibiina era kuba yenga nayo omuntu alina mwakabuli wakabuli wakabuli kati muli asose nagana natulagiri 5 ekisajja ne kimfutyanka ne gine 5 chulia wakabuli so nze ndowooza ekyo kijja kuba kya makulu so naye nze ku kisanja kino abato abana abatuuliza ffe tutikira ambulera era wetuli nayagadde nnyo n'omwana ono omukyala enya linvudde mutwe yali azanya ne Zubeda wali wazanya bigundi mbozi za malwa yagambye actually bambi yanyumidde nnyo yagambye ebyo bye mugenda ne mugambo otyo okwogera kyowagira nze wange temummanyiira nabagamba nze ne wabambulera nga kibyaga egitwala nze ndi wambulera ekisooka kyakubiri ate ambulera eyange eriko red eriko white ne blue sikambulera yabagambye kalaze nazogera nabagamba ekyokubiri toyogerera bya kisiru wendi ku muntu gw'empagira awo tuvaawo bubi oba nkuviira sikugaana kuwagira gwoyaga naye ate bw'ojja wendi gw'empagira tomwogerako bya kisiru byesigalize kuba owona we simwogeredde bya kisiru n'agamba ne maama we bw'oba olina kyowagira ekirala paka akalulu kano nga kuwadde twawukanye bwe kadaggwa tunaakwatagana ekyokubiri tuleme kubeera nga bano abafubutuka mwambulera ne bali begamye enkuba ne bagenda mu muti ate omuti omubi ogutalina bibala ogutalina bibala ate newaggulu teguba na bikola bimala omuzira gwabikuba agutera okuwatula nga gulinako busanso bwokka omuvule we gubeera bwembadde nzija gukola omugaso nga gusaliddwa gujjamu teguba na mugaso gwonna nga weeguli kitegeeza gumala kufa okufuna omugaso gumala omugaso gwako gumala kusaanawo andi kyenga gufudde settlement okoze nene so omugaso gwabwe tuli balaba nga bafudde bali mu ddiiro tegusobola kubeerawo nga balamu nga bali muti ogw'omuvule gukola omugaso nga guvuddewo n'ekisikize ewamma ate bikola byago biri scattered ekisikize tekiva kyangu nkugambye gukola omugaso nga guvuddewo kusala mu mbaawo kugufumbisa Mpuuga yabadde ku TV naawe ensonga ze walabye obulungi Mpuuga ayina ebigambo bye yayogedde Mpuuga nga bamubuuza even right now tonnaba kusalawo which presidential candidate gwogenda okulaalinga emabega gwogenda okugamba nti nno ki ye gw'otaddemu obwesigwa okuwagira jukira emabega ko yajja n'atugamba yali agenda kuwagira Mulyannyama ani Munyagwa mukutugamba nti agenda wagira Munyagwa baafulumya ekiwandiiko n'akansolinga obuwagizi bw'eri Munyagwa ng'agamba nti yali tatunuli yalabanga ekibiina president alina potential bulungi ku yali agenda okuwagira era ng'alina okuddamu adeclaringe wagenda okulaalinga emabega oba okuwa support ye batandikidde ku Kyagulanyi era mu kutandikira ku Kyagulanyi ebigambo bye wabiwulidde byenjagala otunnyonnyole obitunulemu Mpuuga engeri gy'alabamu Kyagulanyi bwe yannyonnyodde yagambye bw'ati nti ogamba otya nti oli opposition olwanyisa Museveni ng'ate abalwanyi banno obakuba yagambe nze nyina obunywanyi obw'amaanyi ne Lukwago nyina obunywanyi obw'amaanyi ne Sseggona nyina obunywanyi obw'amaanyi ne Ssemuju wadde tuli mu kibiina kimu n'amenya n'abalala byayongeddeko bwe basaalirwa baani olw'okuba ffena tuwanyisa nfuga mbi ya Museveni gijjako kati ate ogamba nti olwanyisa Museveni ate abantu abateeketeeke oyinza ogamba balina edduuka ly'okuteekateeka mu bagula obuteeketeeke abalala tebalina sente zigulayo abantu abateeketeeke otujjayo otya ate otulwanyise nga togamba mbu olwanyisa Mwai Museveni oba tokola naye ebigambo bya Mpuuga bwe namaze obiwulira natudde ne mutunuulira bulungi nendowooza obudde bwe twamala nga tuwuliriza abantu abo olw'oluganda olugumu n'olugezigezi nga tubayita bagezi nnyo nga tubayita baki bagezi kumbe bajjula ambitions ebigendererwa byabwe ng'abantu omulogobe waliwo
mission ne ambition kati mission bibe ebigendererwa byo naye ebinene ngozingiddemu n'abalala kati ambition guba mulugube gwese kinoomu ng'omuntu oli mu group n'egwe ng'omu inamu ekigendererwa ekyo ekyawukana ku balala ekiwulya guba mulugube gwese kinoomu ng'omuntu kakati bw'oba otunuulidde Bampuuga bano yali leader of opposition nga munuupu y'omu ku basalawo ontegedde kijjukira buli yes mu time yabeere ya munuupu nga yasalawo ebigambo bye tebyabyogera NUP yasimba ku lukwago omuntu bate yamusimbako ono omukyala obunywanyi bwe bwali buweddewo NUP yasimba ku Ssegono omuntu bate yamusimbako awo obunywanyi bwe bwali buweddewo ye yali asalawo okiwulira NUP yasimba kwa Asumani Basalyo bate yamusimbako obunywanyi bwe bwali buweddewo ontegera kye nkugamba kutegeera ye bwe yali ng'asalawo ng'ali mu woofiisi nga ye yennyini yasalawo yalina loopu yennyini nga yatuula ku seeke era nga bebakola okusalawo okwa waggulu n'akakiiko ako akaveeti nga kaali tekannajja ontegedde bulungi kutegeera Mpuuga yakkiriza balukwago ne babasimbako abantu ne bassemuju Nabila Sowe bamusimbako kadi Sowe bagiwera gundi n'agibaga ne bagiwa Nabila ne bansereko mikwano gye bonna ne babasimbako ntego tebakale bamukwano okitegeera Biden eyagayo baali banywanyi bonna be bakola ki babasimbako ekibuuzo yali takimanyi ne mukaku we yeesimba bamusimbako yali takimanyi nti no okiwulya bano baali banywanyi bateeketeeke banne ne Kasibante we yeesimba bamusimbako era abantu abo abamu ne bakuba abo banywanyi be ne bakola ki ne babasuula ekibuuzo yali takimanyi nti abantu abo banywanyi be kati olw'okuba agudde atandise okukola political propaganda okufuna we yeekwata betumetuma akantu kaabwe akaba failures in politics yes bakoze eki kakati akulowooza sawano bwe tumala mufulumya ekibiina nga n'omusango guvunaanya gwa bulyake gumuse mu V kati agamba nti bano banywanyi bo era tebasanide simbwako bantu bwe yali mu kibiina ye yennyini yatugamba nti no lyato lya Nuuwa nga by then ali mu Nuupu nga tumubuuza ate bano abaali badde banywanyi we n'agamba lyato lya Nuuwa atayingidde mu lyato amataba gamutwale ffe twalanga okuyingira banne by then ontegedde kyegamba kati olwaleero yakunnyonnyola baliwa bali abagulumivu ennyo abatasaanidde kusimbwako ki muntu yenna political party ekitwa political party era newunyiza abasajja abo bagwagwa wadde twali tulowooza nti bagezi ekitwa political party kwe kuvuganya from LC1 chairman to president buli kifungo kisimbyeko omuntu mu Uganda yonna okitegedde buli kifo awali okuvuganya ng'okisimbyeko omuntu mu Uganda yonna era atakikola toba na busobozi va ku buno political party wa Dikoyi obutuuka nga bwebulindi ffe tetwesimbeyo naye twagira mwami Museveni oba tonafuna saidi according to explanation yayo yadde already alaga nti yali saidi eri ekiwulira bw'ogamba talina gw'olabamu kitegeeza oli saidi eri kubanga opposition ebaddewo gikubye ogambye tetegeerekeka kitegeeza oliwa kakati mbuuza ku Kyagulanyi ne mwami Kyagula ne mwami n'owekitiibwa ani yali ayese enkuyu sebo Mpuuga tuddemu tojasirika busirisi ani yali ayese enkuyu gwoba okiraba yawozamu ne tulonda omuntu atukulembera nadda mu kwesa enkuyu kati ani ajeesa mu buli ngeri yenna ye yennyini kati yali ku nkuyu kubanga musajja mukulu eyali badde n'ekitiibwa kye naye taguyogera badde ne ku kigendera ky'ekibiina kye
ebbanga lyonna lyempulidde Mpuuga ng'ayogera ebirowoozo biri ku nupu nze simanyi na DF kye yajja kukola. Njagala kubalinya kikubuuza actually. Ekibiina kyabwe bo bakyogerako ddi. Kankubuzeeyo ekibuuzo. Era kino naawe njagala okiwulirize. Mwami Mpuuga ng'ali mu NUP nga tadaba na kujja mu NUP mu 2014 omwami gwe bayita Mama Mbabazi yali zayininga okuva mu NRM. Yes, nakola mu 2015 nakola ekibiina. Ekibiina ekyo era mwami Mpuuga yali ku front ne Sseggona bali ku front we bati ne bakyegattako. Balina makage ne bakuba ekifaananyi nga bali bwababba batulaba omuntu ali ku opposition bajjawo obwongo obwali bubagamba nti Besigye tasaanye kuvuganya by then wabula Mama Mbabazi ye opposition omutofu gwe balina okugenderako bagamba mbu bagezi nabo katubajjukize omanyi balowooza tuli basiru twerabira era ne bagamba nti ekitwagiza Mama Mbabazi yamanyi obulungi State House naye Ramaphosa nga botabani wawasa muwala wa Mama Mbabazi obijjukira gundi yali omugenyi omukulu yali President Museveni era Mama Mbabazi naga nti ono mukwano gwange okumanya mukwano gwange emyaka gyonna ye mukwano gwange akyasinze ne mukulu ndayinza okuba yalonda nze ayinza okuba teyewakalulwa okumanya mukwano gwange naye bamwami Mpuuga batabala kyengeraawo wonna ne Uganda namba nga bagenda banyonyola abantu nti Mama Mbabazi yasaanidde era Bampuuga bo be batunyonyola nti Besigye y'omu ne Museveni abadde akolera Museveni baali abo bennyini babwanika ba propaganda waabwe. Yes, bwe bakyuse njagala tubulire obukugu bwe yakozesa nga yo opposition okulaba nti by then Besigye yetasaanidde nga Mama Mbabazi yasaanidde. Mama Mbabazi akyali ne mukamyufu Kaseke. Yes, era mukyala we yeesimbyewo ku bakadde mu NRM obakiikira mu parliament. Buli mukolo abeera ku front page. Buli mukolo gwa NRM abeera ku front page seat. Njagala batubuulire byonna kyekimu. Njagala batubuulire ki kye baalaba criteria gye baakozesa Mama Mbabazi era batubuulire n'obukugu bwe baakozesa bo nga abateeketeeke yalabisa nga Besigye tasaanidde kubeera na kuwagira by then era abaalimu abensa obalaba abali abatinye nnyo yali Namboozi y'omu ku bo naga nsinza gena Mama Mbabazi nakati era nga bwali ashuulira twatuuka ne tutunuulira ne tugamba naye bannaayi omuntu eyakamala emyezi 7 ng'avudde eri tuwagira oyo ne tusirika. Mwami Museveni mwami Mpuuga oyo ne Sseggona bakosa bukubu ki naye bo Kamunguzi tali bakwata babutubuulire era kyekimu kye baasibira DP ne bagisibira ekikookolo mpaka Mawe yayingira nayo ki movement yonna lumu. Kati katugende ku kirala bwe batuuka mu NUP ye n'Abeedi Bwanika ye ng'asirise nnyo be baatunyonnyola obubi bwa Besigye era ne batunyonnyola nti abadde akola ne Mwami Museveni ebbanga lyonna Mwami Mpuuga n'Abeedi Bwanika. Abeedi yalagawo ate yamala okutuusa Mpuuga gye yali alaga era mwerekeddeko takyayogera yali ku mugwa kusika kuteeka ku ttaka olwamala omukuba ekigo n'amuviira. Mbuuza ekibuuzo Mwami Mpuuga n'Abeedi be baatunyonnyola obubi bwani bwa Besigye nga tuzze mu NUP era be baatunyonnyola nti ono Besigye bulijjo akola nabo era Abeedi ye yatunyonnyola obubi bwa Besigye obusembayo munywanyi wa Mpuuga nfanfe nga bali mu NUP. Njagala ombuulire mu biseera ebyo abaali bagamba nti nno basinzira ku kyo tunyonnyola obubi bwani bwa Besigye basinzira ku ki bwabo tebakolera Museveni okumanya bino intel erimu kubanga kuva dda nga balwana Besigye okuva 2011 intel bagijjawa eri omuntu okulaga nti mpaka we baamala okuba Besigye ki ekigo Lukwago yeka yasalako eddiro naddako eri ku saidi ya Besigye
ate naye olwatuukayo nayabuluzaamu FDC. By the way, Pamala genda yo wamma. Buulira abanywanyi abo bwe yatuukayo n'ajabuluza. Baba ku mission Eva. Okiwulira? Basajja ba mission. Be banywanyi abo bituyina. Kati olwaleero NPP emaze okusalawo. Gwe nawe kiwaleko okoze. Otandika okugamba osimbako tasemujja omuntu. Osimbako otya Lukwago omuntu. Nabadde ayagala kugamba nti onsimbako otya omuntu era osimbako otya kubwanika. Lwakwa yasose ku Lukwago ku Sseggona ne ku Ssemujju. Nalo nga alinga agalukana ne waffe mutusimbyeko omuntu. Ekiwulira? Ng'alinga agamba mutwali beegayiridde. Mutuleke. Kakati ngenda kubulya ekintu kimu ky'otamanyi ku Kyagulanyi. Kyagulanyi muntu mugonvu ng'omuntu. Ekyo kimanyi bwe tukimanyi. Kimanyi. Kansubira wali omutuukiriddeko emirundi egiwera mu maaso ge. Nfana ina bikulaga. Kakati mwami Kyagulanyi oyo omulaba. Ate bwe baamusuubiranga nti watabbu nnyo ate nze bwe twamiitingira. Ondaba nze nnamba emu. Wera nali mulaba. Ngamba ngati ngamba. Ne mu buyimbi Kyagulanyi yali mugonvu nnyo eri abawangizi. Kyanti kyekugamba yali watabbu eri bigangizi. Simanyi Firebase esinkanye Leona Island wa Gangamiro. Naye ku side y'omuwagizi we yali yajjanga n'akutama n'ababuuza ekivulu wekiri. Kakati Kyagulanyi oyo mugonvu mu ndabika. Mu style yennyini ey'obugonvu bwe mwasinga okubeera n'amaanyi. Mune Kyagulanyi ayinza n'okukuwa amaanyi. N'agamba senga takyali kinono tebaali badde bano. Senga si bino tebaali badde bano. Bano naffe betulaba, naffe betwebuuzaako, naffe betukola ki. Gwe obwongo ne bugamba nti osukkulumye. Era sometimes n'omuteekako n'akamanyiiro. Kati olwo luvimbo omukulu olwo yagwako. N'oli munna afunye omumwa. Afunye omumwa. Tomumanyi ow'ekyengero omufunyi w'omumwa omwenyinyimbi wa Kabaka ow'ekyama. Sseggona. Akabwako baakajjawo. Okiwulira? Akakabwa baakajjawo. Kakati bw'otunuulira abasajja bano otandika okubuuza ddala abasajja bano. Kiki? Baali bavuganya gavumenti oba baali benoonyeza byabwe. Oba baali benoonyeza byabwe kwegaggawalira okuva bifo byabwe. Bw'otandika obasoma kuva 2011 baba omusuubi, baba mu DP block, baba ate mu NRM mu go forward, baba ate otandika okubalaba. Ekyenjawulo kye baali bamanyi. Balaba NUP ng'erina amasannyalaze. Kati abantu bano baasala ekkubo okujja mu NUP. Nga balowooza Kyagulanyi mudongo. Bagenda kweyambisa namba ze bazikolemu gye baagala. Ekitegeera. Kakati baalabira awo nga ono mubuufu kiganye. Era ekibuzo kinabuuzizza wamma nga nti bano abantu bajja nga bazze bakiyita batya nkivudde mu mutwe. Bajja n'ekigendererwa kyakuyamba oba kyakozesa ono mistakes bayiseewo byabwe. Bajja kukozesa ono nsobi bayiseewo ebyabwe. Kati ate no gobajja naye nga actually ensobi ne zigaana. Yababuuka mangu. Actually yali yababuuka mangu. Bo balowooza bagira ng'ate already yababuuka dda. Yababuuka mangu. Yababuuka mangu kubanga ngenda kubuulira. Bw'oba tunuulidde mwami Kyagulanyi n'enkola gy'akolamu ebintu byanjawulo. Byanjawulo. Kati bano nabadde mpa abantu wali eri nabadde wa mwami Mukiibi nga mbalaga ekitambo bakyambulula batya. Okiwulira? Kati bano yabambulula kitambo bali mu kulogotana. Ate bonna. Era abataaliko kitambo be bawonyeewo. Naye nga bagira mu interview mbuuza lwaki. Twasooka ne tufuna 5. Yani Mpuuga n'asooka alumba. Awo twaddako ani yajja n'alumba. Ssemujju yajja ne gundi. Nono amasa manene. Bitano yabajja ne Bwanika. Balumba. Tufuna Kasibante n'alumba. Ne tufuna Mukaaku n'alumba. Bonna bagira ku stage ye. Mabike. Oba bali mu mpaamu nange nvugemu. Tusembyeyo kati we tuli kubasaalirwa. Naye yasabyemu. Abivuga okuva obufi. Naye basalya yerabidde. Nti oyo gwolaba
yaleta etteeka ly'ebisiyaga mu parliament nga tajetinze kibiina kye mu NUP kolaki tojjukira bayabasabe batugamba nga tetuli babisiyaga era naleeta ne parliament ne balisaayisa mangu kumbe bwennyini be bafuna ssente z'ebisiyaga bavaayo ne babaanika kati nga tebaddanga mu kwogera ndoza babiyerabira Many for them they forget so easily. Yagambanga culture yaffe NNC toyinza kuisa toyinza kubeera bwe batyo nga nekyo nakyo ofuzi mu ekiri twagenda banika government yennyini. They forget so easily. Ebikolwa ebyabwe ne batunulira ate ebikolwa bye side endala. Ate kinategera n'ebikolwa babaga nnyo bibika nga bakuba ekibiina ekirala basobole okuliko ebyabwe. Abo bampuuga simanyi baseggona simanyi baani simanyi bamwanga kivumbi I mean nani ono owekira semujunganda tebalina kye batugamba nothing tebakyalina kye batugamba kati bagambe kyesi not at all tebakyalina bagambe ki hone munywanyi wange ampeereza akatambi nga mwanga kivumbi yagenze ku kitebe kya district akoleki yadde agenze kulaba mirimu ngeri gye gitambula badde bamukubiddeyo kambuze I don't know ngenda kubuuza in how long agenzeyo mu bbanga ki yabaddewo abadde nga agendayo yagenzeyo gula bulijjo abadde akola agendayo naye wabaddeyo olukiiko olw'abakansala abatudde ate nga bakansala ndowooza abasinga mu lukiiko lwabe ba NRM era naye nga bambadde obukofiira bwa yero n'ebitisaati bya yero ne baagala okumukuba mpaka ku mulyango naye ne mwanga kivumbi omuntu oli ropu mulamba olaba muyimbi kabaka atambulayo n'abantu abataano naye omuntu ovuganya vice president mu Buganda tambulayo n'abantu nga bataano ekitegeera kiba kikola amakulu okusinga wogenda mu lukiiko wekka nze ena agenda nagibagamba da nagimanya yakolako ku mwadanku nyingi nayagala okukolako ku Namboze nayagala okukolako ku Derek Nyeko bamutegera mu katale eri kati abakuba Derek Nyeko balaga baba planting awa ebali ena agenda obo bubina bwali bugikoze nga bayambibwako NRM era obumu ngo balaba bano simanyi ba Scorpion biki bagenda basala ebipande bya Kyagulanyi oba NUP bwe kitwe yali agenda kati abantu bali batajetinze okubona mwanga kivumbi yaliko naye nga bamukubidde mu constituency balaga nti abantu bakola ki tebamwagala eyo kyali strategically planned ne tukyogera ku media wano wonna ne balumbuye ne bakyogerako ne banne bakyogerako nga tunagenda kukiddako nina gundi ndowooza okusandika next week njagala buli kanyomero kaffe kano ketubeeramu tusomese abantu ballot eno constitution tubasomese ballot nga wegenda okubeera tugenda gisomesa ate mbadde njagala of course gwe tukatandika n'okunnyonnyola ku manifesto yaffe bye bintu bibiri abantu bonna buli wiki tujja kufunangako gundi ngenda gibatemera mu Luganda tugenda kufunangako abantu bategeere eddakiika 5 nga za manifesto eddakiika 2 za ballot bategeere manifesto yaffe egamba ki era tuteesezza ku biki era biki ebisaanidde Asumani Salamu Musumba aina key points yajeyo mu ballot paper nga ziri focused kulwana nope yabadde ku TV eyo n'aginyonnyola engeri yabyo basengesemu amanya n'ennyambala y'abantu abali ku ballot eyo so nga kyenjagala 5 minutes za gundi za manifesto 2 minutes za ballot wekiba kyetaagisa abantu kubala bifaananyi nti wova waggulu kimu 2 3 owokuna yoyo wova wansi kimu 2 3 owokuna yoyo ekyo kikolebwe kubanga twalabya amatayi buttons ogamba aga red wanogendera ogendedde ku kifaananyi kasitanda ba red weri nga bajamba dawe ntikingo izo tikingo omukyama oyinza obuzaabuzibwa so nenjagala nywani omukyalo oyo nga yabadde annyonnyola ekyo nenda banga it's a concern eteekeddwa okukola kyo nga naye ekola ki ekolebwako bali at least
buli mukana akantu ke tukola mu week kikolebweko zezo 7 minutes tujja bikola tewali kikolebwa katuyegeze. Okay, Namere yakoze interview mu studio za Kasuku ne Mwami Ntambi ne Sawe Nfu waliwo webale bituufu ngera maso ne Sawe Nfu era webale bituufu ekituufu mu lunaku wabwe bayasirikira wetuuka we Sawe zibantu mu Sawe ezo koleramu ebyewunyisa twatunuddeko ngeri we yasirikira wennyini nga bwe budde obutuufu ng'ekoleddewo ebyewunyisa yanyonyodde ab'ebitiibwa abo ne mbajjako engalo yabakutte kakota nga yabanyonyodde ne nabanga olumu obadde lulinga abasaasiramukko n'abasaawa omu ku omu obadde obasaasiramukko ekirungi ono yeesimba Masaka gye baviira ddala bulungi nnyo yabasaaye omu ku omu alina ebibuuzo byadde yeebuuza nendaba nga amakulu gaabwe tewali yabuuzizzaako akaduuka mwe baagula ensa naye ayagala ggulayoko ne bamala ne bakaggala nesigala ku bo bebe ensa bokka baliwo ne baali bagamba nsaano ensaano kirala oba ensaano ogiwa ku mazzi yesasala bweti nedda nsa bano baali bansaano kuba yasaasaana dda twagiwa ku mazzi tebaali bansa baali beerimbirira baali bansaano omwana Namere ensa teggwerere guno omwaka gulanira okuggwako alina ebintu byakoledde public nemusiima kyo kituufu ageza anogolayo ebintu ebimu naaga kambaddize ebbanga ne mumaze nga addiza ku bantu kati guno abaddiza gwakubi tulina wani omulala awo. Okay, Namere alina ebibuuzo bye yeebuuzizza ndowooza bye tubaddeko awo mu bibuuzo bye yeebuuza agamba abantu bano obadde ongamba nti tebaali bansa baali bansaano kubanga wetwaba mansa ku mazzi oba wetwabasuulako mu baafu y'amazzi ne basaasaana alaba basaasaana na guno gwaka ekyatulaga nti baali baggwereranga kitole ekya sabbuuni. Okay, kakati Namere nalabe nga abakutteko naye olaba gundi Uganda eno bwetambula tulina ebintu bye tubuusizza amaaso naddala bano abantu abatubuzaabuza nze nkirabye lwaki nkugamba nti tubibuusa amaaso kuba kati njagala okole bwoti olaba okulonda buli okutuuka olaba ennonda gye tulondamu gw'olaba eno eba tuba twagala kulonda kukyusa gavumenti oba kuba bano abasajja bo bajjira mu konsepti y'obuyeekera. Gwe okimanyi buli webagamba bajjako bwe kibajjira mu bwongo kimu nti senga mbatta. Nti bano we mbatta olaba eno electoral process bo balinga bagita killing process. By the way kyogereko gwe wakitegedde bw'okitunulamu bw'oti n'otulansi n'ofumiitiriza era baddayo kali kyova olaba naali wakwata akazindaalo agamba eyo nupu nja kugimalawo in which way of course basaawasaawa so strategy gye bagiramu bakyagikozesa omuntu agamba nti agenda to destroy eyo teba partition kugikutula butundutundu naye destroy kugisaanyaawo physically vaawo eba physically that is a killing process. Okitegedde kati bw'otunuulira abasajja bano engeri gye bakolamu emirimu gyabwe nange ne nkunyonnyola engeri gye tukolamu emirimu gyaffe n'abantu abavuganya gavumenti olaba n'abantu abamira pini nga Namere ngo bagira movement nno oba wali otegeera nnyo kuba okubeera mu movement kitegeeza kusirwala. Yes era ogenda okola omusajja era reasoning obulungi wayingira movement bwe nogwo omusajja yabaaki ng'olaba byayogera bya kisiru nga tebitegeerekeka drone enkwate enkube n'ebifaananyi oli n'agamba nti oli yalabye emmunyeenye
Esasi ne likuba omwana akasirye ku mmotoka omugezi navona agamba nti jinja waliwo omwana yali ko sene butida lyagira lyava mbagizi ne lidalit ati no tunuli yakuba enchungwa noga abakati bano bategera lwako meka so yembera je tuli mu namere mulimu gwe yakoze program yabadde nnungi katonda yebale anyway weekend ndoze okusinzira nnyo olaba ng'ogyeko kamoga miliyoni 3 nange bw'oba omulabyeko oziryawe konkubirako kuba ayinza okulema oyoolayoola obwo bamutaddeko nti ninyo bayongereko bayongereko ziwere 10 kwa kasenti abantu banoonya kamoga ekazota ka 10 eka nyingi nnyo omuntu oziteekako miliyoni 3 weziti so bateekeko 10 okakasa obwavu bw'abantu bakuyoolere kamoga bajja musangana ku poliisi ng'ali awo abantu basusula kamoga wane ensi neekayana negamba omusale temwagala bwagazi nalinga mwogera mu mbozi mukati banywanyi baffe nga bamudifendinga buffe tulabye abantu ab'amaanyi be twagala okuwaayiriza kati bakyagamba ki omanyi ngenda kubulya kabakadde twatandika nga bampuuga abo bawasenyonyi obwaloopo waliwo munywanyi wange yambuza ku mbozi mukati mbugwe kati senyonyi sengajja wano n'empuga nigo bakatebe obijjukira nga ebibuuzo babibuuza kati kabakadde okiwulira bano abantu bonna abeegeziwaza kabakadde bagenda okulaba ebigambo byabwe babiridde ne batandika hoho si buli muntu nti alina okulabayo amangu abantu abalina ekitone ekirabayo amangu ku nsi tuli batini okiwulira kati abantu baagalira ddala omuntu omuga nti amevu gano bwegasogola gajja omubisi guno gujja vaamu nakavundira tegujja nga atya abamu ayagala soka kusogola n'agamba kandi abo baguna avaamu nakavundira amala okubamulaga ye mwana tukuvuddemu nakavundira adde mutuufu kakati ebiseera ebisinga obungi omuntu olina okuba nga wekola ki olina self check nga gwe naawe ng'omuntu olina mu ka self check aka self check wekagaanira wallahi kiba kigenda ng'omuntu olina okwerabirayo kati abantu abasinga obungi bino ebintu omwogeza ekimufula ow'enjawulo ekikufula ow'enjawulo kulaba bikyannatuuka kulabira wala n'ogamba nze ono kaawulugumye ng'embwa bw'atusokka aba n'aboggolamu ng'embwa newankubadde alina ddiba lyandige no yandiba embwa guno musego guli mu ddiba yes notandika okunyonyola abantu nti omuntu oyo sikakasa bulungi naye yandibaamu embwa era otukalaga nambe muno yagamba kyekikufula ow'enjawulo kati abantu abasinga obungi baba n'olukwanokwano n'olwokungulu ne balinda bantu kugwayo bwamala ogwayo bweppa n'agassa abagamba ng'atandika kwekomoma kwe bayita okwekomoma ng'atandika kugamba kakati nze Besigye we yanyonyola Abedi Bwanika Abedi Bwanika twamuwane kadi nze nga simwesiga era Abedi Bwanika omulimu gwe omukulu nga yakajjamu NUP kwali kuvuma Besigye kutunyonyola ne mwami mpuuga munywanyi we nga tebagumwadde yagwewa ajeewanga yakera ku makya naga nti nkupatanye era bwe yatampuga n'abakakyagulanyi we nakizuulira nti omulimu gwe gwakusuula opposition b'amaanyi ababaawo bwe yata Besigye n'abakakyagulanyi bw'alaba nga mpuga ayagala kuyimuka n'amusika mpaka ku ttaka nga wamuwaanawaana tulese omukulembeze owaffe ndowooza mumulabe kati nga takyayogera naye ayingira naye kwaya mumaliriza so abantu mwenna abatulaba abantu mwenna abali eyo abatulaba abantu mwenna n'abatuwuliriza njagala okitegeere bwana Dayas nti ffe mu Uganda empya kitusinga okuba nakyo omanyi nga nakubuulira naye Museveni kye yasinga okufuba yakozesa nnyo abantu abafaanana abo bemulaba abo bapropagandist butya kuba yakimanya abantu bina batemaatema bafuba era akozesa nnyo eyo partition olaba ng'afuna kyayagala budde bwayagaliramu musawa zayagaliramu n'abantu be mutasuubira
obusobe mubadde mwinamu obwesigwa abikola mu Bwakabaka n'abikola mu buli wamu n'abikola ki n'abikozesa. Lwaki nkugamba ekintu ekyo? Kubanga ffe wano mu gavumenti yaffe negenda okubaako tugenda gazeti nga buli tukusinziira wa tutya tugenda kulaba nti ono oba ali mu lutobazi tugambe nti olutobazi luno lusaanidde okuwa abantu abagenda okulima mu bino bwebiti ne bwebiti nga tebyonona lutobazi naye nga bisigala biki bikolebwamu okitegeera. Kati netugamba nti kati watugenda kuwawera nti wabaddeko wano eno mu gavumenti ya Museveni erina ekibuga kyonna kyezimbi ng'ekibuga kiri controlled by government era ekikoze ku mutendero kubanga Uganda yadde yonna nebiteeka ku privatization jinja gye twalina industrial center n'osanga nga yaggwa dda tekyali ne tuddaabiriza nayitiro obuwumbi 57 ne bagitunda 31 oyise emyezi 3 nga kyetuddaabiriza ebyuma bikka twabigwa 57 abagigula bagigula 31 when falls down oshuwulira bagitundako hafu noddira amasannyalaze n'ogaseera abantu naye weebuuza ekibuuzo ki ekiba kyeyongedde mu masannyalaze tuba tugaguze mmeka bangongeza mu gasobola kubanga already on freedom yo hydrating amasannyalaze negakola ki tuba tugongeza mugasobola ogaseera abantu obudde butukutte naye tujja kubaatu